piensi together reaching out to Ninaño. Ina.
Katonda kitaffe omuyinza w'ebintu byonna ogulumizibwe weebwe ekitiibwa. Weebale Katonda waffe okutuleeta ne tukkiriza nti ddala tulina Katonda gwe tusinza. Abaana bo ab'ekkanisa eno eyawugama ffenna awamu Mukama omwoyo wo kaatuluŋŋamye nga buli omu ali mu nsonda ez'enjawulo naye nga gwe tulinako obuyinza. Yogerako gye tuli era nga bw'ozza oyogera naffe okuva ekkanisa yo yatandise okusinza musomewo ku Ssabbiiti ne mu divayini eno Taata obeeremu naffe tuwulire eddoboozi lyo n'obulungi bwo, tunaavaawo nga tuli bamativu nti Mukama oli ku lwaffe, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tweyanziza nnyo omusumba essala yaffe. Bannange tweyanziza nnyo abayimbi baffe ate ndabyemu ne luliira mu nnyana mukulu wange. Nsanyuse okukulaba mukulu Enoka. Amiina nnyo. Balire ddala nsanyuse nnyo. Jjajja Nofoko ndowooza yasinza okusanyuka kubanga akasekoseko kamuyitiridde. Mama Sserwanga mukwano weebale kuvaayo ate era weebale kunyuma bulungi bwe tutyo. Mu kiseera kino kwaya yaffe ffenna nsaba tukwatire wamu ebitabo byaffe eby'oluyimba. Tugenda kuyimba namba 11. Tukimanyi nti ffe tubeera mu myuti naye nga kwaya eyimba naye nga ffenna tuyimbire wamu bannange tuli mu kusinza tetuli mu kivulu. Buli muntu abikkula akatabo namba 11 naye nga kwaya yaffe yegenda okutuliidinga oluyimba lwaffe oluggulawo. Kwaya kino kye kiseera kyammwe.
gamba amiina. Amiina, amiina nnyo erinnya lya Yesu ddungi. Kya nsonga ddala okumwebaza. Mu kiseera kino tugenda mu kiseera eky'okuwaayo ebirabo n'ebitundu bye-10. Nsaba Maama Drusilla bw'oba kw'oli otutwale mu kitundu kino nga ne Maama Lucky manyi yeeteeseteese. Bwe kiggwa Maama Lucky oyingirewo ne Mukadde Kasule otutwale mu kusaba okwo. Maama Drusilla w'oli. Abaagalwa balamusizaako Mukama waffe Yesu. Amiina. Twebaza Mukama atuusiza ku lunaku luno lwa Ssabbiiti. Weebale nnyo akikoze kubanga mbadde ngenda kukisaba. Ekiseera bwe tuddiza Mukama ebirabo n'ebitundu bye-10. Nga ffenna bwe tukimanyi nti ensi ya Mukama n'okujjula kwayo byonna bye tulina bya Mukama. Kumuddizaako buddizaako bwe byatuwa. Nga Ugama tusaba nti ekitundu eky'e10 mukiweera mu kkanisa zaffe. Tukiweera mu kkanisa zaffe eri gye tusabira local church. Naye ekirabo mutunule bulungi ku screen mulabe kuliko Zelle eriko telefoni namba 34404363 oba cheeke mugiweereza mu linnya lya Ugama Adventist Association nga bwe mubiraba awo. Tubasaba ekirabo mukiweereze kikole omulimu Ugama gwekola ndooza muguwulira kumpi mu nsi yonna Ugama ekola back home wano n'owalala okuyamba n'okuyimirizaawo enteekateeka zonna eza Ugama. Nsaba Mukama abawe omukisa abaana ba Katonda nga mukwatira ddala wala mu nsawo zammwe okuddiza Mukama ekirabo. Mbagambye ekitundu ky'e10 tukitwala mu local churches zaffe ze tusabira. Mu kiseera kino nja kubasaba tusabe olw'ekirabo ekikuŋŋaanyiziddwa. Katonda kitaffe omuyinza w'ebintu byonna tukweyanzizza Mukama olwa Ssabbiiti eno etukuvu. Tukwebaza olw'ekiwummulo kye watuwa. Tukwebaza Mukama olw'abaana bo bonna abasobodde okukuŋŋaana ku mukutu guno ogwa Ugama Mukama nga tukusinza. Nsaba osonyiwe obutali butuukirivu bwaffe bwonna bwe tukusobezza okuyita mu kwogera, mu kukola ne mu kulowooza. Tuwe omukisa Mukama, beera wamu naffe mu byonna bye tugenda okukola. Nsabira Mukama abaana bo bonna balina kye batodde ne bakuddiza. Tumanyi nti ensi yo n'okujjula kwayo naye tukuddiza buddiza ku ekyo by'otuwadde Taata. Bawe omukisa ensawo zaabwe zeeyongere okufuna nga bwe wagamba nti emmeeme egabaagaba eneega ejjanga. Ate Mukama n'abo abatasobodde kutoola si kuba nti tebaagala, abamu Mukama tebalina mirimu, abamu babadde tebayinaawo. Tusaba abatalina mirimu Mukama bafunire emirimu. Ssabbiiti eddako abaana bo basobole okujja n'ekibalina mu ngalo okuddiza olw'okukola Mukama omulimu gwo. Beera wamu naffe abalwadde bajjanjabe, beera wamu naffe abatayina Mukama abalumwa enjala baliise. Si ffe nga bwe twagala naye nga gwe oyagala. Era nga tusaba Mukama ekirabo ekisoloozeddwa okuva mu nsi yonna kigende kikole omulimu gwo olw'okulokola abantu bo abatannaba kutegeera. Tulina bingi bye twetaaga tetusobola kubisaba ne tubimalayo, naye tukwegayiridde Mukama tuwe omukisa gwo, tuwe nga bwe twetaaga so si nga bwe twagala naye nga gwe bw'oyagala. Okusaba kwaffe Mukama nga tukuyisa mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Weebale Maama Okumu olw'okututwala mu kiseera kino. Nnyongera okwaniriza bonna abavuddeyo, muwala wange Becky weebale kuvaayo n'omukadde waffe. Era obwedda nkunoonya ngamba mukadde nga tatera kubeera mu Kamooli. Kale mu kiseera kino kankiwe Maama Lucky atusome ekyawandiikibwa bw'anaakimala ssebo Mukadde Kasule otutwale mu kusaba. Amiina, amiina. Ekyawandiikibwa kyaffe kigenda kuva mu ekyamateeka olwokubiri. Kansubire mwenna muyina engabo zammwe mu ngalo. Mubikkule ekyamateeka olwokubiri essula 6 olunyiriri olw'12 nga nze ngenda okusoma. Ekyamateeka olwokubiri essula 6 olunyiriri olw'12 kigamba bwe kiti: n'olyoka weekuuma olemenga okwerabira Mukama eyakuggya mu nsi ey'e Misiri mu nnyumba ey'obuddu. Kanziremu.
n'olyoka weekuuma olemenga okwerabira Mukama eyakuggya mu nsi ey'e Misiri mu nnyumba ey'obuddu. Awamu n'ekyawandiikibwa ekyo nja kubasaba twewombeeke olw'okusinza okw'okusaba. Nsuubira buli muntu yeeteeseteese, kale katusabe. Katonda kitaffe omutukuvu, Katonda ow'eggulu nannyini kisa n'okusaasira, gwe yatonda ensi n'otonda eggulu n'eggye lyamu lyonna, ate ne mu nsi n'otonderamu omuntu, n'otuwa okufuga ebiri mu nsi tukolere wamu naawe. Lwakubanga omulabe Sitaani yatataaganya enteekateeka, naye gwe kye wayogera kyaggwa. Tuwe emirembe gyo nga tuli mu nsi eno, tuwe amagezi okutambulira mu nsi eno ey'ekibi. Otusaasire tutambula nga tugwa, nga bwe tuyimuka naye tetuyimuka ku lwaffe. Twebaza Omwoyo Omutukuvu gwe watuwa tuluŋŋamya bwe tuba tubuze, ne tusitula amaaso gaffe eri Yesu atusaasira n'atukomyawo mu kifuba kye. Sonyiwa obutali butuukirivu bwaffe, kubanga tetuli balungi n'akatono ffe tetusobola kubukolako. Naye twebaza olw'ekirabo ekikulu ye Yesu Kristo gwe watuwa, n'ajja n'ayiwa omusaayi. Omusaayi ogwo amakulu gaagwo okutunaazaako ebibi byaffe eri abo bonna abaatula erinnya lya Yesu. Bwe tufukamira mu maaso g'entebe y'okusaasira, twebaza kubanga owulira essaala zaffe. Otusonyiire ddala byonna, otutukuze kubanga gw'oli mutukuvu. Tuzze okusinza mu nnyumba yo Mukama. Toyinza kubeerawo ate nga wayogera nti bwe munaabanga babiri oba basatu, laba ndi wakati mu mmwe. Kati oyinza otya okubeerawo ng'ate mu ffe mulimu enzikiza? Kyetuva tukusaba otutukuze mu mazima, tubeere abaana bo mu kusinza kwa leero nga ffenna tusanyukira mu ggwe. Weebale nnyo Mukama, kubanga otukoledde ebikulu bingi bujja tubaawo mu nsi muno. Buli muntu mu myaka gye bwe tuba twebaliza, kubanga otujjanjabya endwadde eza buli ngeri. Otutaasizza agalwadde gali ge wagamba siribakuba endwadde ze nakuba Abamisiri, n'otuyisa mu COVID, n'otuyisa mu mbeera zonna, ate nga tuli mu COVID wakati mwe tukolera. Naye n'olaga ekitiibwa kyo, kubanga ekisuubizo kyo kinywerera emirembe gyonna. Otuwadde emirembe, otuwadde okulya, tuwadde okunywa, ate twebaza eri amagezi ge watuwa okugolola emikono gyaffe eri abo abeetaaga, newankubadde tetusobola bamalayo, kubanga wagamba nti abaavu babeerawo ennaku zonna tebagwawo. Naye ekyo kye tusobodde okukola, Mukama tulabe omukisa mu kyo. Twebaza olwa kkanisa yo, abantu bo bonna be watonda okujja okufukamira mu maaso g'okusinza. Laba enkya eno tuyimiridde nga butengerera nga Mukama waffe Yesu otukulembedde. Tulaba ekisa mu maaso go, kyetuva tukwegayirira by'otuwadde bitumalenga, tuleme okululunkana olw'ebintu ebingi, kubanga tebirina mugaso, byonna tubireka wano. Naye ebyo bye tulina bitumalenga bulijjo, buli muntu amatire mu mbeera gy'omutaddemu. Taata omwagalwa, twebaza kwaya yaffe. Abakyala bano bawadde okuweereza okutukuvu, bakoze omulimu gwo mu ssanyu, mu kwagala. Tetuyinza kugamba nti tebafunye empeera, kubanga empeera yaabwe gwe Mukama waffe Yesu, gwe empeera yaabwe. Nsaba omukisa ogw'omuyiika gubeere ku bo, bakozese emirimu gyabwe girabe omukisa, balabirire mu kuweereza kwonna, bawe emirembe, bambaze ekitiibwa kyo bonna we balaga, basaasirwenga Mukama. Ate tusabira Ugama yonna ogiwe omukisa bonna gye bali, tuwenga okusanyukiranga mu kusinza kuno okwa Ugama n'ebyonna ebiteesebwako, amagezi n'okutegeera otuwenga byonna bibeere weewaawo. Tusabira Uganda yonna
Yonna buli muntu alafuuba n'okunoonya ekyokulya naye Mukama abasinga beerabidde nti Mukama atugamba nti temweraliikiriranga olw'ebyokulya n'okunywa n'okwambala. Kaakati bawenga omutima omumativu, buli muntu asituke nga bw'amala okusaba atambule alindirire bulindirizi. W'omukisa ensawo zaffe, w'omukisa emirimu gy'emikono gyaffe, w'omukisa buli muntu yenna. Kaakati nno waliwo omubuulizi gw'otusindikidde leero omusumba okujja okwasayasa omugaati eri abantu bo. Tumuteeka mu mikono gyo Mukama, kubanga gwe wootoli tasobola ye n'akatono kwatula kigambo. Ne mukozese, muwe amaanyi, muwe obuvumu n'amaka ge ogawe omukisa. Tulabirire byonna okusinza kwa leero Mukama kuwa omukisa. Tusanyuse mu buli kimu kubanga lunaku lwa mirembe lwa ssanyu. Tuleme okunakuwala n'okulowooza ebyo ebyayise ebitatuyamba, naye tusanyukiremu ggwe kubanga Yesu oli wakati mu ffe. Bwetyo bwe twegayiridde okuyita mu linnya eddungi erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Tweyanzizza mukadde waffe Kasule olw'essaala ennungi gy'otuwadde, ate era nange nga nnyongera okubaanirizaako mwenna. Muwala wange Betty Nakibuuka, weebale nnyo okuvaayo. Mwenna ttiimu yeeyo gye mulaba, buli omulaba avudde mu Kamooli, Mwami Sserwanga, naawe tusanyusa okukulabako mukwano. Buli ali avudde mu Kamooli, eyo ettiimu eteekateeka eby'omwoyo n'abalange bakyajja. Mu kiseera kino ngenda kuyita Director wa Pastoral Care, si mulala ye mukadde waffe Sarah Ssenteza, atwanirizeeko mu ngeri ey'enjawulo wamu ye nga bw'anaaba alabye. Mukyala mukadde Ssenteza, ky'ekiseera kyo nnyabo. Twale nnyo nnyabo Maama Jennifer okunyanjula bw'oti. Bane nsanyuse nnyo okubalaba. Ndaba ku baani mwenna bazze ku platform eno okusinza. Mukama bawe omukisa. Nyaniriza nnyo ettiimu eya Pastoral Care. Pastoral Care, Mukama yeebazibwe. Mwebale nnyo okuteekateeka luno. Mwenna mulabika bulungi. Ate ne bammemba baffe mwenna bayugama mbaaniriza nnyo Mukama waffe. Mukama mulungi ennaku zonna. Atusobozesezza okubaawo olunaku olwaleero ate nga bangi tebasobodde. Ne ŋŋenda nno okwaniriza abagenyi. Balaba mwebali bawerako. Mwebali nnyo okubeerawo. Mukama abawe nnyo omukisa. Ndabako omukulu Nyende Jime oyava Canada. Sebo tukwaniriza nnyo Mukama waffe. Amiina. Abange tukwaniriza nnyo Mukama waffe sebo. Mukama Amiina. Oli mmemba wa Ugama, ekyo kimanyi, tukwaniriza nnyo. Aweewaawo. Alina Sserunjogi, tukwaniriza nnyo. Webali nnyo okubeerawo. Prose birungi, tukwaniriza nnyo. Mama Lydia, Mwami Kasule, nkwaniriza naawe mulinye mu ngeri enjawulo. Amiina. Mukulu Kavuma Robert, nkwaniriza nnyo. Mwami Sserwanga, nkulaba otudde ne Harriet awo. Banne nkwaniriza nnyo, mwenna mbaniriza nnyo Mukama waffe. Bongo bayita Jai. Bannange mwenna mwebale nnyo okujja. Ate bannange tukyaziza abagenyi, mwenna mugamba mutya? Amiina. Amiina nnyo. Amiina nnyo. Mukama waffe mulungi. Tulina abakyala benjagala okwaniriza mu nnyaniriza ey'enjawulo. Triumphant Ladies Choir. Mwebale nnyo okujja okutukyalira ku platform eno eya Ugama. Mwebale nnyo okuyimba, mwebale nnyo obutagaana, mwebale nnyo obuweereza, mwebale nnyo okujja okutwegattako mu kusaba kuno okw'enjawulo kwa Ssabbiiti. Tubaaniriza nnyo mu Mukama waffe. Mukama abawe nnyo. Mwene mugamba mutya nti amiina. Amiina nnyo. Amiina nnyo. Abasinga bamanyi omwo sijja kumenya linnya wabula nkitwalira wamu ekyomuwendo Triumphant Ladies Choir. Mwebale nnyo okujja. Mukama bawe omukisa. Ngenda kugenda ku musumba
Jennifer wampadde omulimu omunene ogw'okwaniza oba naagusobola I don't know. Ngenda okwaniriza omusumba waffe Christopher Serunjogi. Pastor Christopher Serunjogi tukwaniriza nnyo mukama waffe. Amina. Nti twakutongoza oli memba owa Ugama. Amina. Okukkiriza okujja okuweereza mukama. Pastor Serunjogi musumba mulamba ye musumba nsuubira ye musumba atwale tutwale eyeseeta mukono egyo batuzaala tweyanziza ssebo bali nnyo okujja omusumba mufumbo alina omukyala n'abaana tukwaniriza ssebo we bali nnyo okujja sijja kumala biseera bingi nnyo naye ebirala ojja kubyogera kyokka ffenna omutula bano fera tutaddeko simero nga bwe butulaba tubaniriza nnyo musumba twaniriza nnyo era tulindiridde obubaka bw'ogenda okutuwa mukama akuwe nnyo omukisa mwenna mutuule entende muteeketeeke emyoyo gyammwe muwulire omusumba ng'agenda okutubuulira mwebale nnyo okubeera mukama w'omukisa. Musumba naye wooli akazikiza nga kanene jjukira gundi eno tugirikodinga oba onoosobola okufuna n'abeera ettaala eyeewo ndowooza wajja kukola. Webale nnyo maama waffe mukyala Ssenteza mukadde Ssenteza olw'okutwaniriza obulungi bw'otyo ne mukadde Kayanja naawe nsanyusa okukulaba wavuddeyo mu Kamooli oyo no yamuddirira. Tujja genda bwe tunamala okusinza tujja kwanjula oba Mama Saala ajja kwanjula ako akakiiko k'akola nako mu kuddukanya omulimu guno ogw'ebyomwoyo. Mu kiseera kino nja kusaba aba Ladies Triumphant Choir mutuwe oluyimba olw'enjawulo. Oluyimba olwo bwe lunaggwa akazindaalo nja kuba nkazizza ewa mulamu wange oyo nno mulamu wange mulamba ffe tufumbeeko ewo oyo muwula wange owulidde akazindaalo ajja kuba kako kwaya eyo bw'eneemala okuyimba. Amina. Okubanga oli bagirero tebaliwo sikuba nti babinya abubabadde banujja okutusinga bakyatuwadde obulamu batuvube tukole ng'ebintu tusanyusa. Olw'ekiza kye okubanga oli bagirero tebaliwo sikuba nti babinya abubabadde banujja okutusinga bakyatuwadde obulamu batuvube tukole ng'ebintu tusanyusa. Okubanga oli bagirero tebaliwo sikuba nti babinya abubabadde banujja okutusinga bakyatuwadde obulamu batuvube tukole ng'ebintu tusanyusa.
Akibera kyamu yali kwegendereza mu byonna niwe yalumbibwa Satani naffe tunywere kibe tetubanga ku Yesu kuba kufa tugumengayo ebirungi bitulize Makubanga waliba chileno tebalipo sikubati kabina Amina nnyo. Amina. Amina. Abaana ba Katonda ab'omuwendo omungi mbalamusizaako mu linnya eddungi erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amina. Twagala okwebaza Katonda oyo atusobozesezza okuba abalamu n'okutuusa leero. Era twagala okwebaza Katonda olw'omukwano guno ogwatuyungibwa okuva ku butonzi ate ne ku bununuzi, olw'ekyo ne tulyoka tuyingizaamu amagezi ag'obuntu ate ge twasanga nga Katonda yagatuteekamu aga tekinologiya alabika kaakano, ng'otunuulira buli muntu ow'enjawulo ng'ali mu kifo eky'enjawulo naye ng'alaba munne, naye ate Katonda atuli waggulu atulabira ddala era atulinako enteekateeka. Olw'ekyo abaana ba Katonda mu kiseera kino njagala kwebaza abawugama okubeera nga nange ekyamazima mwanfuula omu ku mmemba w'ekkanisa eno. Ate ne neebaza Katonda okubeera nga ab'ekkanisa eno abamu ku mmwe twali tukwataganyeeko mu ngalo, ate abalala nga tulina n'oluganda olw'omubiri nga bwe muwulidde muula wange bw'abanjulira nti oyo afumba ewange naye wango. Bannaye omukadde Kasule nsanyusa okukulabako, omukadde Saala Senteza omwana gwe nsumbira gy'azaalwa nsanyusa okukulabako. Abaagalwa mwenna mwebala okuweereza Katonda, erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Abaagalwa, nga erinnya lyange bwe libategeezeddwa nti nze Musumba Sserunjogi Christopher era nga kaakati ntwala obusumba bw'Esseeta. Kyamazima Mukama mulungi, atukoze bulungi nti esayidi eyaffe eya East Buganda yafuuse obulabirizi obuyitibwa East Buganda Field nga bukulemberwa omusumba Alisengawa Jeremiah.
mu kiseera kino Mukama mu biro byonna mwebaze Mukama. Ebigambo ebyo omuddu wa Katonda Dawudi ye yalina nnyo empisa ey'okwebaza. Bw'agamba nti mu biro byonna mwebaze Mukama, kitegeeza waliwo ebiseera ebitafaanagana nga bw'olaba nti buli lunaku teruba lwa Ssabbiiti. Kitegeeza n'obulamu bwaffe mwe tutambulira si bwe butambulira mu mbeera ennungi enjereere, naye olw'essanyu lye tulina nti twatondebwa Katonda n'engalo ye, ate ne tununulibwa ne Yesu Kristo, oyo gwe tulinamu essuubi eddamu. Mwannyinaze akulembedde essomero ku Ssabbiiti oba tukulembedde mu lesson, wannyonnyoledde nti Yesu Kristo y'ensibuko y'obulamu. Olw'ekyo bwe kigambibwa mu biro byonna mwebaze Mukama, kya nsonga okumwebaza, kubanga olw'okuba obulamu bwaffe buyita mu kunyigirizibwa, naye Katonda n'atubeera nga bw'azze abeera ekkanisa ye okuva ku Adamu n'okutuusa leero. Katonda atubedde, Katonda atubedde, kitugwanira okwebaza. Olunyiri lwaffe olw'okujjukira oluli mu kyamateeka ekyokubiri essuula y'omukaaga olunya olw'12 lwali lulaga ekkanisa ey'abaana ba Isirayiri bwe baali e Misiri, baafuna okutulugunyizibwa newankubadde nga nabo baaliirangayo ebirungi. Wakati mu kulabika nga Katonda alumwa, n'agamba abaana bange bano ddala balibeera baddu okutuusa emirembe gyonna, n'alyoka akola ebikulu ebibaggyayo. Ne wakati nga bali mu mbeera eyo, era nga batulabye nti Musa yawanikako n'omusota ogw'ekikomo, naye ekyamateeka ekyokubiri essuula y'omukaaga olunya 12 lugambye n'olyoka weekuuma olemenga okwerabira Mukama eyakuggya mu nsi ey'e Misiri mu nnyumba ey'obuddu. Abaana ba Isirayiri mu butuufu wakati mu kutulugunyizibwa, Katonda nga tabalese. Olw'ekyo nga balina okwebaza, so nga saabo bokka ne naffe Katonda atubedde era tulinako enteekateeka wakati mu mbeera ey'okunyigirizibwa gy'olimu. Togwanidde naawe kwerabira Mukama nti yakusobozeseza okuba omulamu n'okutuusa kati. Olw'ekyo newankubadde ng'olumizibwa, newankubadde ng'olwala, newankubadde ng'oyinza okutulugunyizibwa, newankubadde ng'oyinza n'okukyayibwa, omwagalwa, beeranga weebaza mu biro byonna Mukama kubanga takulekeredde. Era yakugamba kati nti olw'okuba twayingira mu nsi ey'ekibi, naye yanyigiriza Yesu Kristo, yali bwe yamaliriza omulimu ogw'okutulokola olw'okwetufiirira ku musaalaba e Gologoosa, eri mu Yokaana 16:33 n'agamba abaagalwa, tunyumizaamu ebyo mbibabuulidde mubeere n'emirembe mu nsi, naye mu nsi mulimu ennaku, naye mugume kubanga nze mpangudde ensi.
ebyo yagoyogera mazima. Ensi erimu ennaku, leero oseka enkyoka. Oyinza okuba nga tumaliriza okusinza wano ate n'ofuna ekimba ekikuluma. Oyinza okuba nga tuli wano omwagalwa ate ne wabeerawo embeera atekusanyusa. Kyavudde agamba mu biro byonna weebase Mukama. Togwanidde kwerabira Mukama olw'embeera gy'oyitamu. Togwanidde kwerabira olw'embeera ekunyigiriza. Mukama ali ku sayidi yo. Mukama tumwebaza nti wakati mu katamu ak'ensi mwe tuli yawaayo obulamu bwe, oyo gwe tulabyeko nti y'ensibuko y'obulamu. Era nga tulabye mu lesoni ng'etukubiriza nti yajja zibe n'obulamu ate zibe nabwo bungi. Abagalwa, tebutugenda kuba nabwo bungi mu nsi muno, naye tulina essanyu n'essuubi ekyamazima nti tulina essuubi erisukka entaana nga mwannyinaze bwe yakyogeddeko. Olwekyo olw'okuba tulina kye tusuubira, mu Baruumi wano kyava akugamba ebigambo bye. Baruumi essula ey'e12 onyo olw'12 lugamba musanyukenga mu kusuubira. Gwe omwana wa Katonda alina okusuubira, newankubadde olina embeera ekunyigiriza, obeera n'essuubi nti lujja kukya lumu eno embeera si ya lubeerera, ejja kuggwaawo. Baganda bange ne bannyinaze abali eyo, njagala okubakakasa nti mu mbeera eno gye tulimu si ya lubeerera. Naye Pawulo agambye mu Baruumi 12:12 nti musanyukenga mu kusuubira, ate mugumiikirizenga mu bunaku bwammwe, ate era n'agamba munyiikirenga mu kusaba. Baruumi 12:12. Olwekyo bwe tuba tulina kye tusuubira, katusanyuke, katumwebaze mu biro byonna. Obulamu bwobwo ng'obulaba kunyigiriza naye tutyebase. Ekigambo kiri kyayogerwa nti akuma Isirayiri taabongootenga. Bassebo, abaana ba Katonda, mu biro byonna bwebaze Katonda. Kasita omanya nti okkiriza erinnya lye, nga mu Yokaana enjiri essula esooka olunyolo 12 bw'atugamba, yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda abo be abakkiriza erinnya lye. Omwagalwa, k'omusujja gubeerenga gukuluma, k'obeerenga onyigirizibwa otya, naye mu mbeera yonna ogwanira okwebaza Katonda, kubanga embeera gye tuyitamu Yesu yagiyitamu dda n'atuwangulirwa omulabe Semalabe, omulabe ddala nga ye Setaani, Lusifa eyali omulungi naye nga kati ye Setaani, omulabe waffe ogusota. Olwekyo abaana ba Katonda, ekigambo bwe kijja nti mu biro byonna mwebaze Mukama, tekitegeeza nti w'obuliriranga emmotoka ovuga, ebintu byonna ng'olaba bigenda bulungi nti mwolina okwebaliza Katonda. Naye ne bw'obanga osinda, naye ng'obulamu bwo wabutambulira Yesu Kristo, njagala okutegeeza olina MP akukiikirira mu ggulu nga yatuukako ne mu bulamu buno obw'oku nsi. Era omwagalwa, teweemulugunyiriza mu lugendo. Abaana ba Isirayiri kye baava bajjukizibwa, n'olyoka weekuuma olemenga okwerabira Mukama eyakuggya mu nsi ey'e Misiri, mu nnyumba ey'obuddu. Omwana wa Katonda, gw'amanyi Katonda gy'akujja ne gy'akutwala n'engeri gy'akuzza obujja. Njagala okutegeeza omubiri guno ogufunda yatusuubiza tigujja kwambalwa obutafa. Kati bwe tubaale n'essuubi ery'okwambala obutafa, tubadde tuwuliriza ekigambo ekigambiddwa mwannyinaze abadde agamba nti abantu bagenda ne bakuba ekifaananyi, tulibeera mu mason, tulibeera mu ki, nagamba ne bwe ndibeera mu kasiisira. Omwagalwa,
bye tutalabangako ne bye tutalowoozangako bye bibetegekeddwa abo abamwagala. Olwekyo mu mbeera yonna weebaze Mukama, weebaze Mukama muganda wange ne mwannyinaze. Njagala okutegeeza ne bw'olabanga abali obulungi singa bakubikkulirako obubi bwe balina ate nga tebalimu kutya Katonda, bo bali bubi. Lumu waliwo omusanji wange nzikiriza nga omukadde Kasule wali omumanyi, omubulizi w'enjiri Musisi Wilson, yawummula nga yakulembera obusumba bw'enjeru. Bw'awummula nali wali ekangulumira we nali nkulembera. Ne bagamba nti omusumba Serunjogi yabajja akulembera effort eno musanji we gy'abadde agenda okubuulira. Ne baatutwala ku biyiriro wali ne tusanga ng'okuliranga we batadde tenti we tubuulirira nga waliwo ennyumba oluvannyuma lw'omusingi ebisenge ebweru ne munda baabyawuza ndabirwamu. Naye ne tunuulira ng'omusajja ng'ajjanga buli lunaku mu mmotoka ey'amaanyi. Olwo nali omubuulizi alina kapiki. Naye omusajja oli yagulangawo enju ku ssaawa 9 kwennyini n'atambula mu nnyumba eyo okumala essaawa nnamba n'atatuula. Bwe ziwera 10 n'agifuluma. Ebintu ebyamu oba bye yakkiririzaamu nti bye bimuwa obugagga byamugamba eno ennyumba tugitutte, niye olina okutulambula buli lunaku essaawa okuva ku 9 okutuuka ku 10. Twamaliriza effort nga ajjanga n'ayingira ennyumba eyo. Niye omwagalwa newankubadde ng'olina obulwadde obukuluma, newankubadde ng'olina embeera gy'olabanga ekunyigiriza, naye olw'okuba wategeera Katonda oyo ensibuko y'obulamu. Yokaana gwe yawandiikako mu Yokaana 17 Yokaana 17 olwokusatu olugamba buno bwe bulamu obutaggwaawo, okutegeera gwe Katonda omu ow'amazima n'oyo gwe watuma nga ye Yesu Kristo. Olwekyo omwagalwa, mwannyinaze ne muganda wange ali eyampuliriza, ng'oyiga leesoni ekuzaamu essuubi, weebaze Katonda. Ng'oliwulira muganda wo ng'akuyita ku linnya ky'omukadde Kasule, omukadde Saara Senteza, mwannyinaze Lake tomusange, mukyala Kiyune, mpuliddeko mukyala Aaron Semwogerere. Abaagalwa mumanye nti obanga abantu tuyinza okuyitiŋŋana, naye Yesu Kristo buli lwe tuwanika nti embeera tuyinze, awanika emikono n'agamba abaana bange abo mbanirire. Njagala okukakasa, naye nga sinze nkukakasa, naye ekigambo kya Katonda ekiramu ekitavunda kituwa essuubi ne kituwa essanyu ne kitubikkulira Katonda atwagala, ne kitubikkulira Katonda atwagala. Wulira ebigambo, wulira ebigambo ebiri mu Petero ekisooka essuula esooka olunya olwokusatu. Wagamba nti yeebazibwe Katonda era kitale wa Mukama waffe eyatuwa essuubi eddamu bwe twazaalibwa omulundi ogwokubiri bwe yazuukiza Yesu Kristo mu bafu. Omwagalwa, ensonga eyandibadde tetwebazisa nti singa tubadde tufa tetulinaawo essuubi lya kuzuukira. Naye omwagalwa, ne bw'olabanga ogenda kufa teweegaananga Katonda, kubanga mu ye mwe muli essuubi eddamu. Era essuubi eryo Yesu bwe yazuukira lituwa essuubi ki? Olunya olwokuna, Petero ekisooka essuula esooka olunya olwokuna lugamba tulyoke tuyingire mu busika obutabotoka, obutaggwaawo, obutaliikoko obwatuteekerwateekerwa ffe mu ggulu. Era olwokutaano ne lulyoka lwongereza okugamba nti amaanyi ga Katonda gatakuuma. Mwannyinaze, muganda wange, Yesu yakukuumya okubeera ng'okyakkiriza, si maanyi gakubanga olya emmere, nti olya emmere ereeta amaanyi, olya emmere ezimba omubiri, kyovudde osigala ng'otegeera Katonda. Niye omutegedde olw'Omwoyo Omutukuvu eyasifukibwa ku ggwe.
olwekyo obanga amaanyi ga Katonda gakukuumira mu ye embeera ne bwebanga enyigiriza mu biro byonna weebaze Mukama. Mu biro byonna weebaze Mukama kubanga atulinako enteekateeka. Omwagalwa, olunyiriri olw'omwenda mu ssuula eyo eya Peetero essuula esooka olunyiriri olw'omwenda agamba nti mu kiseera nga kituuse mu ntuuko zaakyo nti tulyoke tuweebwe ekyatukkirizisa bwe bulokozi bw'obulamu. Omwagalwa, alina ssente nnyingi talina ssuubi lituuka ku muntu yategeera Yesu Kristo. Alina obuyigirize naye nga taliimu kutya Katonda, talina ssuubi lituuka ku oyo eyakkiriza Yesu Kristo. Olwekyo mwennyinaze ne muganda wange, ng'oli mu kkanisa wano ng'osinza giggweremu. Mukadde Kasule bw'abadde asaba agambye ti obanga mukuŋŋaanye oba babiri oba basatu nga mukuŋŋaanye olw'erinnya lyange, nange naabeeranga wakati mu mmwe. Katonda ali wakati mu ffe. Katonda atuteekateeka era atuteekerateekera eggulu lye tujja okubaamu eryogerwako mu Peetero ekyokubiri essuula ey'okusatu olunyiriri olw'ekkumi n'essatu olwo njagala ndusome nga bwe luli wano. Omwagalwa, wulira Peetero eki oba waliwo alutuuseeko eyayinza odunsomera ne tuluwulira. Peetero ekyokubiri essuula ey'okusatu olunyiriri olw'ekkumi n'essatu n'olw'ekkumi n'ennya agamba ebigambo bino. Ogambye Peetero olw'ekkumi n'essatu essula eyokusatu olunyiriri olw'ekkumi n'ennya olw'ekkumi n'essatu n'olw'ekkumi n'ennya. Peetero ekyokubiri essula ssatu olunyiriri olw'ekkumi n'essatu n'olw'ekkumi n'ennya lugamba bwe luti naye nga bwe yasuubiza tusuubira eggulu erijja n'ensi empya obutuukirivu mwe butuula. Kale abaagalwa, kubanga musuubira ebyo, mufubenga okusanjibwa mu mirembe nga temulina bbala newankubadde omusango mu maaso ge. Amina. Omuntu omwagalwa walirabye omuntu kitaano n'ama omwagalwa tukusabira oddamu amaki oddamu amaani niye obanga Katonda atuyita abaagalwa tinewankubadde nga newankubadde nga tufunemere tuyinza omwagalwa tukyayitibwa abaagalwa fe abakkiriza erinnya lye. Agambye tusuubira eggulu erijja n'ensi empya obutuukirivu butuula. Kale tufume okusangibwa nga tetulinaako kamogo wadde ebbala. Omulungi omwagalwa, njagala okukukakasa nti Katonda waffe mu biro byonna mwebaze. Tosinzira ku mbeera ekunyigiriza, tosinzira ku mbeera ekusanyusa olyoke weebaze, naye mu mbeera yonna ddangako emabbali wali weebaze Katonda ogambe nze nga ndi wa mukisa ng'aliibwa engu. Kubanga nayonoona naye Yesu yanfiirira ate ne ntegeera nti obulokozi buli mu Yesu Kristo yekka. Olwekyo omwagalwa, mwennyinaze ne muganda wange ampuliriza era ndaba. Omwagalwa, embeera enyigiriza bwe tulaba ebiro tubadde mu stewardship week naye tulabye nti ebiro obonera obulaga nti okudda kwa Mukama waffe kuli kumpi bwongedde okujjayo. Amaaso gaabwo bassebo tunyweze tetwakkiriza. Era mu mbeera yonna mwebaze Katonda. Nkumanyi
omwagala oluusi tuyinza okunyumyako oluusi olina gwe wali oguliddeko nzikiriza lumu ti mukadde waffe Kasule yalwalako naye njagala okubakakasa ti taata waffe omwagalwa atulinako enteekateeka era ekikyakutte bwe kinaata kyo sitaani yatadda binaatukubisa kawuuwo ti omusota bwe baba baagutwetenta omutwe kana akawuuwo ke katuleetera ebizibu naye ffe batukuba akawuuwo ako ebizibu ne bikuyisa emberera naye Yesu Kristo yabetenta setaani ku musaalaba Gologoosa. Amiina. Mwanyizi ne muganda wange mu biro byonna weebaze Mukama, si lwa kirala kyonna, si lwakuba nti oli bulungi niye omwebaza nti omwebaza kubanga yekuteekerateekera okubeera ng'onaddamu oyambazibwa omubiri ogutavunda. Ogutagenda eno wendi essaawa eno waliwo muganda waffe bamukebedde ng'ensigo zombi zoononese naye ne bamugamba olinayo omukisa ogw'okugenda e Buyindi bakuggyemu ensigo era agenze ne muganda wo agenda kulinywa ku makya ga leero agenda kulinnya ennyonyi ajje mu Buyindi. Naye njagala okutegeeza nti bwe tunaatuuka mu ggulu ebyo byonna bijja kubanga bikomye. Olwekyo omwagalwa ebigambo Pawulo bye yagamba musanyukirenga mu kusuubira kikuleetera okwebaza. Ebigambo bye yagamba mumiikirizenga mu bunaku bwammwe nakyo kikuleetera okwebaza. Ate ne kye yagamba munyiikirirenga okusaba nakyo kikuleetera okwebaza kubanga waliwo yakuwa ku magezi. Omwoyo Omutukuvu akyatuwa amagezi, omulimu gw'akyagukola tannaba kuggyibwa ku nsi, akyakola okujjukiza, akyakola okuluŋŋamya, akyakola okuyigiriza. Era ebigambo byonna bye tuyigiriza, ebigambo byonna ebituyigirizibwa ne byetuyigiriza abalala, omwoyo Omutukuvu akolera wamu naffe. Omwagalwa njagala okusaba mwannyinaze Rake nkulaba nange ondaba mu Mukama waffe. Yenze naye Yesu kaabeere mu ggwe, Yesu kaabeere mu mukyala Senteza, kaabeere mu mukulu Kasule, kaabeere mu Kigula, abeere mu muganda wange baaba wange Profesa Semakula, Elijah Semakula n'abalala bannaaye. Ekibi kyatukola bubi, siyinza kubasoma bonna ne mbamalayo, naye Yesu asoma erinnya lyo mu biro byonna. Weebaze Mukama. Weewaawo. Amiina. Bannaaye nga tugenda okunzika nga tumaliriza kino kye nsaba, olunyiriri lwaffe lwe twatandise nalwo n'olyokka weekuuma olemenga okwerabira Mukama eyakuggya mu nsi ey'e Misiri mu nnyumba ey'obuddu. Omwagalwa, ennyumba ey'obuddu tewagenda Misiri, naye abantu b'olaba abalina mu Uganda, abalina mu nsi eyo naye nga tebategeera Katonda, sitaani n'abacunya. Naye nga gwe weekwata ku Yesu, ekyamazima by'oliko biwero, kubanga ate gwe olinawo essuubi erisukka entaana. Olwekyo mwannyinaze ne muganda wange, buli kaseera Katonda atuwadde ebyokulwanyisa bye njagala obeere mwannyinaze, waliwo mwannyinaze alaze okusaba okw'enjawulo. Ekimu ku byokulwanyisa bye tukwanira okulwanyisa kwe kusaba. Enkuŋŋaana ez'okusaba katukibeeremu nga bw'agamba mu Bebulaniya 10:25 ti obutalekangayo kukuŋŋaana wamu ng'abalala bwe beeyisa. Naye nga mubuuliragananga nga bwe mulaba ng'olunaku luli lunaatera okutuuka. Ndabye omukadde wange Saara Senteza ng'agamba baayi muveeyo tubeere mu kusinza, ekyo kikulu. Bw'okubeera mu kusaba kikulu, bw'osomera ekigambo Katonda otereezebwa, kubanga kikutereeza kintereeza. Mukama akumpeera omukisa. Naye mu Mukama waffe kituufu amanyi nti olina ebikuluma, olina obuzibu, naye mu biro byonna weebaze Mukama anaatera okutukima. Wa Yesu Kristo Mukama waffe.
Amina. Amina. Amina nnyo. Nina. Amina nnyo. Omusumba waffe tweyanziza nnyo obubaka obwo obulungi. Tusaba kwaya yaffe mujje mutuyimbire oluyimba lwaffe oluggalawo. Ladies Triumphant, tusaba muyimbe closing song. Amina. 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 Amina nnyo. Amina nnyo. Tweyanziza nnyo kwaya yaffe okutuyimbira obulungi bwe mutyo. Tusaba ssebo omusumba otuwe essaala esembayo. Abaana ba Katonda katusabe. Wakati nga tugenda okusaba njagala kusooka kubeebaza obuweereza bwonna bwe mukola bannaaye. Mukoledde wamu nange. Abaagalwa katubeere beesigwa okutuusa enkomerero. Ne mwebale nnyo obuweereza bwe mukola. Nze ndabanga nze gwe mukola naye nzekka. Naye kirabika n'awalala mukola naye mwebale bannaaye. Naye katubeere beesigwa ku lunaku luli Yesu atuyozoyoze okutuyingiza mu bwakabaka obwo. Amina.
Katonda kitaffe omuyinza w'ebintu byonna leero ne bulijjo oba bumu bwali otutonda watutondera mu kifaananyi kyo ate era Katonda waffe bwali otununula watununulira mu kifaananyi ky'omwana wo era omwana wo mu kigambo kyo mu Yokaana essula y'e17 n'agamba taata ewampa njagala bwendi bwe bakakubeera Mukama abaana abali ku kanisa eno ya Bugama ne bannabali mu kanisa ya Seventh Adventist weewaawo waliwo n'abali kanisa Katonda waffe beeyitire ne naffe tunywezebwe nga tumaze okubuulira abalala tuleme okuba tusiimibwa Mukama tewali kiyinza kusasula omwana w'abaana bwe ng'akolera mu kanisa yo n'ekyo oyinza omusasula nti wamusasulira ku musalaba Gologoosa kati mukuume nga mukkiriza atakkiriza Mukama beera abakadde b'ekkanisa beera ab'ebitongole Katonda waffe beera n'abasumba beera abalabirizi taata naffe nga tumaze okukulembera naffe otukulembere otutuuse mu Kanani eky'omuggulu baganda banyinaze mulimu abalwadde ab'endwadde ez'omubiri Mukama zijjanjabe ate bwe mwabaawo nga waliwo alina endwadde ey'omwoyo naye kijjanjabe Mukama njagala okwebaza kubanga otuwadde okusinza kwa leero era tusaba Katonda waffe mu biro byonna tuleme kwerabira ekyamazima omweyogereze tatusuulizisa ggwe Yesu omulamu kubanga gwe tolina kayanzi niye oli Yesu omulamu atuteekerateekera embiri ze tujja okubaamu mu bulamu obutaggwaawo taata tunyweze tubeere ate otukozese tutuuse okusaasira kwo kuyite mu baana b'ab'enjawulo kutuuke mu abo abakwetaaga nabo bakutegere bakukkirize Mukama ekkanisa yeeno keeve mu maanyi okweyongera mu maanyi eya Bugama Seventh Adventist Church Katonda waffe tubeere obukulembeze obubeere abakyala abaali embuto babeere era taata n'abakyala bayonsa bawe amabeere ag'omukisa emirimu gy'abooluganda giwa omukisa Mukama okusinza okwenjawulo kugenda okuyitibwamu mu wiiki kuwa omukisa Katonda waffe mu byonna obugulumizibwe tuddemu okusisinkana n'okuwuliziganya nga buli omu akyagulumiza erinnya lyo era ng'awandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu obutaggwaawo leero ne bulijjo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe amiina Amiina. Amiina. Weebale nnyo omusumba olw'essaala eyo n'obubaka. Njagala n'okwebaza buli aweereza mu kitundu kino. Anti Jennifer awatandise ekitundu kino ekya Divine weebalire ddala n'abaweereza abalala Jjajja Norfolk, Anti Lucky, Mukadde Kasule, Maama Okumu. Mwebale nnyo obuweereza. Twebaza ne kwaya yaffe etubeereddewo ate ne baweereza obulungi bwe mutyo. Kaakati tusaba mutuweeyo ennyimba 3 ezijja okukemekereza ekitundu kino. Yakupenda mulele Mukama, kekuba omusana pekejyo, sitire Katonda wange tanyaka, mwagambye muje tugende, zengenda malirije yakupenda. Yakupenda mulele Mukama, kekuba omusana pekejyo, sitire Katonda wange tanyaka, mwagambye muje tugende, zengenda malirije yakupenda. Tubulanyizibwa tuba
Nakugenda olele mukama kebenkuba obamusana pekeja sitirire katonda wange tanya bana wabatonde mukyetugende zengera malite yakugenda twawe watalanta penaza jaulo tuzigate turire yakugenda kule wabakambe mukyetugende zengera yakugenda olele mukama kebenkuba obamusana pekeja sitirire katonda wange zanyagala wabagambye mukyetugende zengenda mayire yakugenda olele yakugenda Amina nnyo. Amina. Amina nnyo. oli mulamu banya acha yali nachakwakaza bangi bavudde musisirwa kubakuba basingeyo siye nsonga mazima kyatuleseewo lwakunya kiri wonna mu mawanga olwo bwedeme bunyemuna atutwale eka ebikutuuseeko engeri gyabikuyisizamu weebuze lwaleka babituukako era lwaki tebawona wekikyejo kibyokoze gyalize zinate oli mulamu manya achakukumya lina chakwagaza bati bavudde musisirwa obasingeyo siye nsonga mazima kyatuleseewo lwakunya kiri wonna mu mawanga olwo bwedebe bunyewuna atutwale eka
Amina. Amina. The news came to Jesus that please come far. Lazarus, I know that you're not denied. It's Martha. Watch their brother die. They wouldn't go Jesus, he did not come. And they wondered why. They wondered why. The backwash was over and buried for days. And so he so near that God's on his way. It's on his way, to the heat. And she cried, Lord, you're here, oh, how can you still be alive? But you're always there. I know it's more, Lord, Jesus, thank you. Just show me the way. You don't just know, you've been there for days. Been there for days. I see the sky. Yes,
Babuze. Um, Amina. Amina. Babuze. Amina. Amina nnyo. Maama Ssenteza, twebaza obuweereza bwo. Kankuwe akakisa kano otwebalize ku bayimbi baffe n'abaweereza bonna. Tulamuseeko nate. Nsonyiwe ndi ku ssimu siri ku kompyuta essimu etabaanya bane nyongera nate okubaaniriza n'okwebaza omusumba obubaka bw'atuwadde obulungi obufanayi bwe butyo. Mukama awenye omukisa abayimbi baffe Fairfat Ladies Choir abavudde Entebbe, mwebale nnyo, mwebalire ddala obuweereza bwe mutuwadde olwaleero. Bwe tubeera eno twagala nnyo okuwulira ennyimba ezifaana bwe zityo era tuli basanyufu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala n'abamutudde bulungi mwenna mukalidde nga mulabika mweweereddeyo ddala okuweereza. Ndowooza mumpulira. Tukuwulira nyawo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abaweereza olwaleero mwenna. Aba Pastoral Care mwebale nnyo obuweereza buno. Abagenyi baffe tulira Ugama gyenyumiririzaamu bulungi nnyo. Nerabidde okwanjula mukama waffe maama Betty Nakibuuka ye secretary ku lukiiko olukulu olukulira Ugama. Amina. Simanyi oba maama Ellen Ssemwogerere simulabako. Maama Ellen Ssemwogerere ye vice president wa Ugama. Manyi nti twali bakanda baffe kale kaakati Pastoral Care ekibiina kino kyekitwala eby'omwoyo mu Ugama, kyekiraba abantu bayimiridde batya, abalwadde bali batya. Kwegga Pastoral Care tukeyalinga abantu bonna mu Ugama era tugezaako okukikola. Tulina okusinza okw'emirundi egiwera nga nze Kaogera Sarah nze nkulembera nga Mukama nnuŋŋamya mu ngeri efaanana bw'etyo. Amina. Mukulu Elijah Kayanja yanziririra nga assistant. Mama Harriet Serwanga ye secretary ate wa IT ku Pastoral Care. Ebyuma biraba nga byekyanze, oyo yennyini yabikanika okulaba ebintu bigenda bitya. Mama Jennifer Kintu yakulira eby'okusinza. Amina. Kusabbiiti kuno olabira byonna biteekateeka
ne maama Harriet nga bonna begasse wamu, naye yo maama Jennifer yakulira ttiimu eyo ey'ebyokusiza olwaleero. Amiina. Maama Rosette Kintu oyo gwe mulaba abo atudde ataddeko ne Kasmile oyo yakulira ttiimu eweereza ku Wednesday. Amiina. Alina abantu be abamuvako n'abateekateeka okusinza ne kugenda bulungi. Wednesday tuba n'okusinza kwa wakati mu wiiki. Ne Mabaki naye kwali oku ku ttiimu ye. Tulina okusinza okwa fasting and prayer and overnight. Eyo tugiyita revival week, every weekend ebaawo. Era waliwo agikulembera taliko kuno ekiweero. Yagikula alina ttiimu emabega bwe bakwatagana ne bayiya tukoze tutya okusiba kugeze kutya abo we bali. Pastoral care team erina ebitundu bwe bityo bwe bigenda. Tulinawo okugulawo sabiti ya Friday. Mama Leka Tomusange oyo akulira Friday. Amiina. Okugulawo sabiti kugeze kutya ne mukulu Kasule. Euda Kasule bakwataganira wamu omulimu ogwo sabiti okugulawo sabiti baani abatazze mu ssomero lya sabiti mu kugulawo sabiti bali mu state ki tubakubira akasimu banne mwabadde mutya muli balwadde tutuukeyo abo bwe batyo bwe bakola. Waliwo abakulira okuggalawo sabiti Rose Okumwoyo yakulembera ttiimu y'amaanyi nnyo. Bannange obuweereza bwaffe bwe butyo bugenda. Simanyi nga waliwo akabinja akeneerabidde. Waliwo okusaba okw'abakyala okubaawo ku Tuesday ku ssaawa 2 ku ssaawa 3. Kuliko abakakulira mukyala Wamala tali wali mu kyaki abo bakakulira. Tulina okusinza okw'abaami okukubaawo ku Sande ku ssaawa 11. Era abaami bebakulira. Kale okusinza kwaffe mu pastoral care team ekutte emikono ng'eginywezezza ng'esaba Katonda okubawa omwoyo omutukuvu okutulungamya nga tukwataganya ekintu ky'obuweereza obwa Ugama. Simanyi oba waliwo kyendeseeyo naye tusuubira okulaba tusitula okusinza okw'abavubuka mu nnaku si nnyingi nnyo kujja kubanga tukusitudde. Bannange abagenyi baffe pastoral care team eweereza olwaleero bwetyo bwesengeka obuweereza bwayo mu Ugama. Nsaba Mukama abawe nnyo omukisa. Mwebali nnyo okutukyalira, mwebalire ddala. Bwe sikonyeeko linnya lye musonyiwe, naye bwe tuti bwe tugenze ku platform eno tujyenyumirizaamu nnyo etuwangulidde ebigezo bye tuyitamu. Buli afuna ekigezo ajja kuno ne tukaaba ne tumusabira. Nsaba Mukama abawe omukisa abazzeemu amaanyi. Era Musumba webale nnyo okujja. Manyi naawe oli memba kuno era otugamba Ugama naawe kwoli bwe tulisitula Ugama naawe kwoli. Ate kakati ntongozza aba Triumphant Ladies Choir. You are members of Ugama. Amiina. Abawe omukisa. Nsaba akazindaalo okukazzaayo ewa bakama bange akewampadde. Mbaagaliza sabbiiti ennungi. Eno ewaffe tugenda mu kyamisana ziri ssaawa 7. Kakati simanyi oba Uganda ziri mmeka. Naye nsaba Mukama abawe ekiro ekirungi. Manyi nti kiro abawe ekiro ekirungi n'obugumiza bwe mutaddemu okuba nti muzze okutuweereza ekiro. Mukama abawe omukisa. Mbaagaliza obuwanguzi byonna. Amiina. Eyanziza nnyo maama Ssenteza. Kaakati nno naffe nga bwe twanjuddwa katufune omukisa kwaya batweyanjulire. Manyi abamu babamanyi naye abamu tetubamanyi. N'olwekyo nsaba muveeyo mu Kamooli mutweyanjulire naffe tubamanye mu butongole. Naye bakyaliko oba baagenze? Weebali baabo. Nze mulungi Kezia. Amiina.
Amiina nnyo. Sanyu Dorothy Nalongo. Amiina. Amiina. Woo. Christine Marina Suzy. Amiina. Amiina. Nja kweyanjula mu Luzungu. Sogera Luganda. Her names are Phoebe, P2, Babidye, Number Jwe, Sister Rosetta Jennifer. Amiina. Amiina. Mwah. Zikoma Irene. Amiina. 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 Ugama. Wanji Wanji. Mukyala Kezia mulungi. Era nga mbasaba Mukama waffe mumutwebalizeeko kubanga tukolamu omulimu omulungi ogutayogerekeka. Ebiwoomi n'ebitawoomera yatuyigiriza. Amiina. Twebalize Go Triumphants. Tusaba twebalizako ku mukyala Kezia mulungi kubanga atukola obulungi obutali butono. Mukama amutuwe n'omukisa naye mwebaze. Amiina. Jjajja Norfolk nsaba officially otwebalize mukyala Kezia bulungi. Neemo nsasize ningoba akakoko akabadde katya. Bannange, omanyi nsanyuka nnyo okulaba ku bannange. Kezia. Mukama yakuwa ekitone naye weebale butakisaanikira mu ttaala n'okizibikira n'okisaanikira naye okiyolesezza buli wamu. Manyi makwaya mangi nnyo g'osomesa g'oyimbisa. Kezia Mukama akuwa omukisa ogutaliiko buyinike. Kezia mwebale kukozesa. Mwebale nnyo mwebale dda bannange mwebale maama wa soprano. Kasoprano ko kalungi nnyo tekaliiko nfuufu. Weebale nnyo weebalire dda wa soprano. Mama Damali muto wange weebale ne my sister Phoebe. I love you. I love you so much. Ate noono omukulu omulala omupya mbadde ye simumanyi. Naye mwebale nnyo mwebalire ddala. Saala Sega wali Mpiima. Munange brother wange Mpiima Enoka. Nga nasanyusa okulaba beeseyo ng'ogikubira mu mutima baddu. Weebale nnyo weebalire ddala. Yo mwana wa tata ne maama. Bannange mwebale mutukoledde bulungi. Mukama abawe omukisa kandekereraawo. Tweyanza jjajja Norfolk okwebaza. Mwebalire ddala. Adda mu luyimba taluwoomya sijja kwongerako naye nga tusiimye nnyo. Waliwo abuuza nti mukyala Ssekikubo aluwa leero? Abadde n'okuweereza gy'alaziwalala. Mwami Sserwanga wano amutumidde mutabani we. Wange mundabire nnyo. Nange nsaba babuuzaako kadakiika emu. Kakaale maama Nakyeyine. Tukukkiriza tubuuzeeko. Halo bannange mbalamusizza nnyo. Ate etumidde. Naffe tukulamusizza. Bannange fyamu mutumidde. Anti Phoebe Kajambo. Weraba baayi. Tusanyuse nnyo okulaba Anti Lydia. Mama Sempajja waliwo atubuuzaako eri. Wanji ate agenze ku speed. Wanji Mbadde kanti tukulamusizza nnyo Anti Lydia tusanyuse okukulaba. ale nange nsanyusa ombalaba. Kama yeebale kujjanjaba Mukadde Kajambo.
Akusiimudde. akaseera babuze nange Yadde awuzeewo ku speed. nsaba nange mbabuuzeeko abooluganda Kale anti gye akazindaalo kakikako. weebale nnyo nyabo weebalire ddala nkyalina wano mu nsonyiwe navuddeko ko temundaba mu maaso naye nabaddeko mu kkubo ng'ate bijja kubanga tebivaayo bulungi naye nga mukama wange bw'aba wali Harriet ebintu byonna bigenda bulungi okusookera ddala mbeebaza mwenna aba Ladies Triumphant Choir mwebale nnyo babaaba bonna abalimu ne bato bange mwebale nnyo okulaba nga mutwala omulimu guno mu maaso ogw'okubuulira enjiri kubanga abantu abamu ebintu bingi ebitumalamu mulimu gwa mukama ne tugwerabira naye mwe temuguleseeyo mukama abongere okubawa amaanyi n'abaweddemu amaanyi mu mukama abasitule mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kunyuma muwoomye bulungi budabulokala owa red yero oyo yero Nalongo yambadde yero oyo yero Nalongo Anti gye toteekamu science. mwebale kunyuma bambi mukama abampeera omukisa mwena n'abaweereza bamanakyeyu ne mukadde amamalake mwenna wamu n'omusumba waffe ndooza yavuddeko dda bambi naye nga mwenna mbalamusizzaako maama Sara Ssenteza weebale kubeerawo mwenna mukama waffe abampeera omukisa. Amiina. Tusanyiza kuwuliza. Bano bawala ba Kintu bwe bataave mu lujjuliro tetujja kulya. Mukati Kasule nno vaayo. Mbadde nga nti vaayo tukuuzeeko nga tukulabako. Nga sinaba kuboogerera Becky nsanyusa okulaba. Mbadde ndudde okulabako. Mukama yeebale kukulirayo gy'oli. Kaakati bawala ba Kintu mwenna mbalamulizirizaamu. Abayimbi baffe kirina kye nja kuboogerako. Kezia nga mbuze. Mu sikuriini tekyakukwata. Kezia gwe wakulembedde wano maaso. Naye sikyakulengera naakulamusa ntya. Wuuyo ntadde ku spotlight omulabe bulungi. Era tannavaayo. Sinaba ku yange. Kezia mwebale kuyimba. Waliwo erinnya lye ntera okukozesa lye neerabira. Mukyala gwe muwala wa Kintu. Erinnya lyakandireke naye nsanyusa okubalaba mwebale okuyimba. Mwebale okuweereza. Mukama yeebale bakozesa. Bwe mbatunuulidde mwenna bawala ba Kintu ne ŋŋamba leero Mukama anfunye omukisa bonna ne mbagattira wamu. Mukama yeebale abayimbi mwenna